Ku ntandikwa y'omwezi guno ekitongole ekivunaanyizibwa ku masanyalaze ekya Electricity Regulatory Authority kyakendeeza ku bbeeyi y'amasanyalaze okuva ku siringi 640 okutuuka ku 626 buli uniti. Wabula abantu abasinga abayota amasanyalaze bakukkuluma nti balabanga ebbeeyi etannaba kukyukamu. Ffeno bwe tuba tetumanyisiddwa waliwo abantu bikwatako abamasanyalaze asobola otubalira n'aleeta eno bbiiro. Kakati awo bwe tuba tetufunye kumanyisibwa nti batusaliddeko kinera kiri bwe kiti kiba kizibu nnyo ffe okutegeera. Bayinza n'okusigala nga bakyakitubalira nga ffe tetumanyi kiriwo. Era tewali kigenda kukyuka kubeera kati buli kimu kiri mu kulinnyolooza go ge bagenda osala era nago gagenda sigala waggulu gayinza n'okweyongerako. Bali bo basobola okusala naye wano ne kisigala nga kisigala kye kimu. Kuba eri abeeri abanene abalinga bali eri mu ofiisi tebamanya biri eno mu field kati kisigala kye kimu eno ne basigala nga kati nze uniti bampa buwi masanyalaze ne uniti yaki ya 1000. Ekitongole kya Electricity Regulatory Authority kitegeezezza nti kino kyateekebwa mu nkola. Amyuka omwogezi w'ekitongole kino Diana Nambi agamba nti omuntu bw'asasula amasanyalaze asaana okwekenneenya risiiti ye okulaba kyasasudde. Twandibakubiriza bwe mugenda okugula amasanyalaze abasinga kummwe kati muli kuyaka ne bwe mugenda okugula amasanyalaze tubakubiriza mufengayo towaayo buwi ssente zo ne bakuwa akapapula kakaliko coupon number n'otambulamu nedda. Katunuulire buli lw'ogula amasanyalaze tunulako olabe banguliza ku bbeeyi ki. Leero banguliza ku bbeeyi ki bampadde units meka ate lwenzizeeyo kibadde kitya. Kwegamba naawe obeere nga ssente zo toziwaayo buwi wabula omanyi nti bwe mpayo zino ssente kikyenfunamu. Nambi agamba nti buli ntandikwa y'omwezi waliwo ssente z'obupangisa ezigibwa ku masanyalaze agagulibwa n'omusolo gwa VAT ebitundu 18 ku buli 100. Buli lw'ogula amasanyalaze mu mwezi mulimu charge tugiyita service fee. Charge eyo ya shillings 13,360 ku ssaawa ya leero yeeyo charge ng'olina ogisasula lumu mu mwezi. So kitegeeza nti omulundi ogusooka mu mwezi lw'ogulirako amasanyalaze ezo ssente bagenda zikusalako. Naye bweddayo omulundi ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna tebagenda zikujjako. So weesanga nti neoba wakozeseza mutwalo gumu nga omwezi gutandika n'oddamu n'ogukozesa omulundi ogwokubiri mu mwezi lw'ogula amasanyalaze ojja kwesanga nga service fee oyo baamuggyako dda omulundi ogusooka tebagenda kuddamu mu kujjako n'olwekyo kyova olabanga units zo zeeyongeddemuko n'ogamba leero ate abaawomeme nga babadde n'ekisa nedda si kisa just eyo service fee bwetyo bwekola. Omuwendo gw'amasanyalaze ogwa 626 buli uniti gwakubeerawo okumala emyezi 3 okuva omwezi guno okutuuka ku mwezi gwa Sebutemba nga kino kyava ku ssente za Uganda okufuna omuzinzi wamu n'enkyukakyuka mu bbeeyi y'amafuta. Amasanyalaze kye kimu ku bintu ebiteewalika kuba nabyo naye abagakozesa balaba nga ebitongole ebigasaasaanya bibaseera ekibaleetera n'obutalaba nti gasaliddwako ebbeeyi. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.